okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba Hill Water Natural Mineral Water Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo amazzi be bulamu naye ng'onywa mazzi ki omulami wa Delta TV olwaleero olwe Sunday ennaku z'omwezi nga ziri 22 tukuleetedde programu y'okwanjula n'embaga naye nga ku luno tuna ne sponsor waffe omupya gwe twaniriza Hill Water kamala okunywamu olwekyo kakirira ogenda ku mukolo gwa kwanjula otwala birabo twala Hill Water tukwaniriza nnyo waneno ku Delta TV mu programu yaffe y'okwanjula n'embaga ge mazzi g'obonywa naye ng'osiibye otya mukwano tobalikwera nga oli mukulaba Delta TV programu okwanjula n'embaga zebampita Charita mazima manvu gomesi zino nga bwolabwenza mbala omukyala zinyambaza bamuyita Maria's Bridal ngali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 omugole gendayo opangiseyo engoye ennungi zonna ate era negamba nti City Bridals yalina gawunzi ez'omulembe ali Kamukamu Plaza Quentin Road edduuka namba GF34 City Bridals webale nnyo terabira kubeera nga ate mukwano obeera ofumba ebyokulya ofumbisa akanzaali akakabye ennyo kebayita Apeta curry powder emmere n'emmere badde tegenda kuwooma n'oteekamu akanzaali ka Apeta my god biteeka okuwooma naye nga Hill Water oh my god gana amazzi gawooma ate omukyala weetaaga okubeera nga omubiri gwe gulimu kwegamba okubeera moist bwe gubeera omubiri nga tegukaze skin ebeera erabika bulungi kitegedde akati no kankisampulingeko byetwadde nabyo wiiki ewedde ebyo birabye lero tugenda kubeera nga tutuusako omukolo gw'omukyala Zarango Madrin nga kati yafuuka Myra ng'agenda n'omwami we Mayanja omukolo gwabwe gwali mulungi nnyo leka nkutuuseko wano ku Delta TV tukole mbagala nnyo abantu b'okunasa tovaawo nkwaniriza nnyo omukwano ku Delta TV era nga nkwagala nnyo tusize wano bweyogerere mu maka ga Muzeeyi Kasozi nga muwala waabwe Myra Zarango Madrin yagenda kubeera nga yanjula omwami we Ali Mayanja tutandise ne decoration era nga decoration ayogera kinene nnyo ku kika ky'omukolo decoration eno engeri gye yafananyemu ng'alina relaxing colors executive chairs bataddeko fruits yabadde alaga nti omukolo guno ddala gwa bbeeyi nga tuze mu nnyumba ddala engoye z'omugole zatambudde n'omulembe zafananye bulungi yazimakinze bulungi era mu butuufu yatuletedde okwesunga bw'anaafaanana ng'azambadde bataddewo abazenyi b'amazina amaganda wedde ababeesabeesa abagenyi batuuse n'ekita kya soda edda baalugeranga nti omwenge gwe guwasa omukyala naye olw'okuba nti bano basiraamu bakozesa kita kya soda ng'ekigula lugi mukadde wange omulungi wanje nga ffe bazzukulu ba Kakeeto ebbaale mukadde wange njagala okutegeeza okujja kwaffe kuwaabe era tujjidde mu bika bisatu vaawo ng'ogyeko ekyaffe eky'omutima mukulu yogwa Kakeeto ekyamazima tujjidde mu kika eky'enseenene bannakalanzi ne bakalanzi nga tubalanga ssanyu vaawo mukulu nkusaba okkirize nkutegeeze nti ekika eky'emmamba tekibuzeeko jjajja bw'abadde atusiibula atusindise wa jjajja Gabunga ne tujja n'omutuukirivu Kizito okuva e Namugongo
mukulu njagala okutegeeza nti ow'ensenene enkata yayitidde wakapanga omukulu mpanga tupanze mupange vaawo mukulu njagala okutegeeza amazima nti omukulu agatembeesa ono omukulu mutwe yatembeesa n'omukulu nkata bebasemtembeesa omukulu ono Kizito era enkokola zitunudde buuyi bw'omukulu kati no kiyibiriza eddadi kubanga olujja luno terulabya nnaku mukikubireko mu ngalo ekyo bannaye bw'obanga ddala omutaka eddadi wazze naye Kizito mukadde wange andi kumpi nga busungu okiyibirize otuuke mu ddumbiizi lyaffe wano bakutembeete paka ku mufuubeeto omukulu agambye tukibirize tujje wano abaana abawala abasawo nga bamutya kodi bajjajja ne bw'oyingirira ddala taata ekyamazima kkiriza tukomye mu kisasi kale bwe muba nga mukomye mu kisasi mukulu muli baana bawulize abange bennayise nabo bali buuyi buli bawulidde bayiyeewo namutikwa w'engalo n'olwekyo kampita abasawo mukulu batuuke babeekebejja oba ddala musaanidde okubeerawo ku mukolo ogwo bwatyo taata yayise abasawo abakoze ogw'okugema njogera nti okugema kubeera kwawulawako ku bantu ba bulijjo luno ne balyoka ne baba special care amazima toyinza kugenda waneeno obugema n'oba nga totuuse kitereddemukko kati kyotegeeza nti abasawo abo mukulu enkola yaabwe ennungi mukulu njagadde nnyo kubanga kye bakoze kyekintu ekisinga obwangu buli omu yamanyi obulwadde bwe yalwala bamukwasiza empiso n'akuba awagonda naye nno ojja kuba mulimba nze mukulu kubanga abasawo bali mu strike mukulu bano ababo tubewunyiza bewajjajja mugema wangi bali wano bali bugema anti bo bamanyi nti obulamu babatendeka kutaasa bulamu bw'abantu so si kujjawo bulamu basawo muli bulungi tuli bulungi bwe mubanga muli bulungi edda nno jjajjaffe yagambanga buli lwolaba omuntu w'ekikapu na kyakwetiikidde abange mukikubira engalo ez'amaanyi kubanga y'ensawo y'abaganda tebajje batuuka abagole b'ensinga okwagala tebajje batuuka abagenyi baffe tebajje batuuka abagenyi b'ensinga okwagala tebajje batuuka kalulu n'engalo tebajje batuuka abagenyi b'ensinga okwagala tebajje batuuka abagenyi baabano tebajje batuuka abagenyi b'ensinga okwagala tebajje batuuka abagenyi mwebale tebajje batuuka abagenyi b'ensinga okwagala tebajje kwebaza olw'ekiseera ekirungi kyotuwadde nga tuli mu kifo kino tukwebaza olw'okutambuza baganda baffe n'obatuusa mu kifo kino tukusaba buli ekinaaba wano nga kyakutufunisa musango otusaasire kuba tuli batondi katonda tuyambe ku mukolo guno gubeere mwangu eri enjuyi zonna ya rabbi la tada dhamban fi makanna hadha illa ghafarta wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah fabana balero katulwane okukusa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaba affe abafiirira ensi yaffe. musooke mumbuulize ku bagenyi abo nga sinnaba kubabuuza bibuuzo gwate munatandikira mu bibuuzo munnange twakedde ku makya ne tutandika olugendo ewaffe tuleseera ddi iye ensiiba mmwe temuli basawo mmwe munaagituwa mumusibye mutya ye era munnange akaseko kalabika nti muli bulungi iye Erande banyabo sibe bulungi banyabo waliwo buzibu bwonna ate buzibu ki
Fuluwa na buluwa. Dagala kirya tubawa? Omu bw'ati. Anti ayinza okusiiga banne. Yakomawo e Bulaaya eddagala okubuuza kwatandise era ng'obwedde abaana babuuza baadde smart nnyo nga batandika n'obwana obuto jjukira nti abaana babuuza bwe babeera smart ate olwo omugole bw'atuuka kujja bagira. Munangira alinda ekyamusanyusa balaba mu kirinde ekyo. Amakubo ge gatuwonye ffe tuli bamalirivu nga bawooko tuwaaka. Abagakosana kwata engalo gasizunge bazukulu bakakeete kale. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Essanyu tuliraba lisa amaaso gasamba ndege. Ngaliza amaanyi. Sobala bako basebo. Naffe netuvulubanya essanyu twalabye nga mujja. Sobala bako banyabo. Era de basebo. Era de. Era de banyabo. Sibye mpano basebo. Ensiba mu munagituwa. Baana baddadi. Sibye mpano banyabo. Sibye mmoja nyabo. Kama kubo. Ffe bano bazze tuvuga bavuga abawala. Ffe tuvuga motoka tuzze tutudde mpya. kati noona omwana omulenzi twagalawo omuleka kaba tuleete ku baana ab'obulenzi yazze nabo waakiri bajje babuuze ku baana abawala. Abange tekulwanira omuntu omu wena ndaba mukwata direction eno. One leg down, one leg up. Laba ekitiibwa ky'abakyala nemuteekubirako mu ngalo olaba mufukamiza mukulu wangi ekyamazima njagala okugakesa Besigye yakola naavu ya Besigye abaana balowooza ebyapakanja gaabwe abange tumwogerenga bakoze akakolo mu mukolo gwa munaabwe. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. Yangu inatosha kujigamba. Sina maneno kwenye kanga. Tata twalituitaita muno musaza lya Ssaabasajja eryacha Ddondo ne tujja ku mutala gweyogirire mukadde wange amazima njagala okukakasa twagenda otuuka gye twasanga mwana muwala efaanana eddala mwannyina nzono tukamira waggulu tofaanana ngone yaza okusaba eryata ate ne bali mukulu ne bali mukwalako mukulu kkiriza mwannyina nzono kyekifaananyi ky'omwana gwe twalaba ono bwe twamusisinkana yotegeeza n'atugamba nti aa kino netugamba kiggwa luno kiggwa leero n'atugamba nedda n'atutwala ewa ssenga mukulu yatwala ewa ssenga senga n'atugamba nti tuwandiike ne tuwandiika ze nzingo ez'olwaleero yatutegeeza mukulu kituli kusanga mu ddumbizi wo ng'otudde olina ensonga zemuteredda ez'abalangira n'abambejja n'atugamba kiriba kigambo kyo nekifuyibwako empewo tata n'omuyita n'ajja yatugamba nti ku byalo biri ebyakyabadaza yavaayo ali wano makindi emakindi wano waali tata noyita wali eri ewakuleekaana nokkirira wali madirisa zoni newengamba nti halo senga nengera nanziramu ali madirisa akulaba mukulu gyali andaba yagamba nti nong'oli mukisinyako nti bamuyite alijja wano mukadde wange najja atujja ku gwoki olw'okuba nti olujja luno terulabya nnaku mukulu bannyinaffe weebali
wano wenjiyite mwanyina omulungi emukulu atooke wano aterega ensonga abange gwe baleetayo yasengeka ensonga z'abaana abazemyaka 18 kumaliriza ekitundu kino ekisooka senga yaleetebwa era bwatyo senga baasanyusizza abagenyi kuba babadde n'essanyu naddala senga eyabadde abakulembedde bwe batyo batwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafu okubasanga bataata laba bwe bawadagala basigala mu ntebe amukulu nedda bano bagenzi bayitidde kinnawattaka tubadde tujjera twalese kinnawattaka era dde nnyo basenga ye ensi bano ikemuze mumusibe mutya nno bassebo amazima mwanyinaza omulungi abantu abo bwobeetegereza obwedda bajuliriza gwe wali obalabyeko obamanyi oba beba abatuwandiikira amazima gali nti senga wandikira galubindi nga tuli mu ennyonyi zakwata jamu ne tuvaamu ne tuzisindika ennyonyi tutawanya nnyo ku mulundi ogwo abantu abo obamanyi abange mu kiwengalo ez'amaanyi akubye engulu mukama aguwa omukisa gw'obanja akusasula enkya ku sande kale nno ensonga zaffe tukimanyi bulungi nti abalangira n'abambejja ensonga tebasobola zikolera mu kidaala kituufu era buli muntu gwe banjulira mu kidaala adaalimba budaalimba n'adaaladaala bw'atyo bwe baba bakwanjulira mu kidaala osala amagezi noddayo ne bakuzza mu nju ne batta ekyama kituufu kale nno emukulu ensonga agambye nti abamanyi emukulu olina ensonga yonna gyeyagala omugamba mukulu era okujja kubateeka ku netiwaka gwagula omulembe gwakufiraga bateekeko mu taata giri emirembe egyedda gyabanga gyasagaliko naye guno gwaswaga senga munange tweyanze nnyo tweyanze eki kankuteeke ku mutimbagano mukulu toyitidde kijjudde ate omukulu okumanya guno omulembe gwakweraga abedda baliyitanga sagaliko ffe tuliyita swaga va amazeyo sipidire bitanjabo okira mu kikumi mu kinana okankanyiza ebibate birumu omutima befuze ekintu mwenyako tambula fastikira siwagitute ayansi wa mukama yamumalira kugwe fastikira siwagitute wamazeyo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hillwater Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba Hillwater Natural Mineral Water.